Okay, yene jimisizo kwenda kati mugobera Fad Pro UG kwa mulijjo ngero kubera ngati mbabuuzaako abalabira mu ggwanga Uganda babuuza ku malinyo kubera ngati mugobera abalabira mu Saudi Arabia, Qatar, Dubai kudungu onaona mu balinyo kubera ngati mugobera abalabira mu America, Canada, UK anesize tolode au onaona Germany namwembe bazokubera ngati mugobera kugamba bulinsi tuyinayo ate abagoberezi kino kyakabi nnyo nnyini ddala wano gwatamanyi kigenda maaso tubeerawo namawulinga wagetambula mu ggwanga Uganda newera ggwanga yonna beat politics beat entertainment oba kintu kyonna ekyamasanyu oba kyannaku amawulire gonna tubeera tugakwata tubeera nga ate tugakutuusaako omulimu gwo gulina kubeera gumu gwa kutuula awo subscribinga oba tolina kubeera nga tosubscribinga ate ka notification beerako nako making sure nti okakonako kajja kubeera nga kakwalaati nga buli wena bantadde video ojja kubeera nga ofuna notification kakati omupya oba omukulu alina ekipya kyasobola okubeera nga ate atuleetera ensonga za Gloria zikyakutte wansi ne waggulu era nga nze nga bwe neeyama byonna nze nga mbikuweereza kuba Gloria bwe yaggyibwa ebweru yonna mpaka Gloria bwe yatuusibwa mu ggwanga Uganda updates zonna nzize nga nzikuweereza naye kakati ekiriwo olutalo luba luseewo era nga genda kubeera nga ate omanya lutandise lutya bigenda kubeera bitya nga sina kubeera nga ate mbatwala mu nsonga za Gloria munzikiriza ate mbatuuseko amawulire amalungi gwe wenawe oli bweru wa ggwanga oba gwe nga oli eyo mu ggwanga Uganda naye ng'oplaninga ekintu ky'okubeera nga ate otambulamu oba ogenda kubeera nga ate ofulumamu kogende onoonye akasente bweru w'eggwanga oba gwe kennyini nga already oli mu ggwanga Uganda naye nga tolina budde nga weebuuza wa oyinza okubeera nga ate oteeka abaana bo nkuzigiridde omukyala amanyikiddwa nga Farida Foundation era nga ali awo e Kagoma agenda kubeera nga ate bambi yasazeewo abeere nga ekintu kino akibakolera abaana banyiwadde nga bakaaba omwana wange namuteeka eno tafuna we muweereza ssente tebamutuusaako bye mbaweereza babeere nga bamituukako omwana wange tasoma akasente kange bakalya buli so omukyalo ono kwe kubeera nga ate avaayo nabeera nga agenda kubeera nga abakwasizaako abaana mubeere nga mubamuwa mubeere nga ate mwogerezeganya mutuukire ku namba y'essimu 0700 378885 ngambye nti 0700 37 eminana giri 3 then sembya 5 ye mukyala amanyikiddwa nga Farida mukubire kasimu omunnyonnyolemu ensonga zoba mutukire wali ku WhatsApp mubeere nga te mwogerezeganya mulabe engeri gye muyinza okubeera nga te mukikwasaganyamu trust me tojja kubeera nga te owejjusa omwana wo wonna ayagalira okubeera nga te omulabako ojja kubeera nga te omulaba obudde bwonna bwewandiyagadde okubeera nga te omufunirako so ebyo nga mitedde ku mabbali kamere nga te nkuzayo wali ku nsonga za Gloria kakati waliwo olutalo luba luseewo era nga olutalo luno luvudde ku mama Gloria kigambibwa oba waliwo ebintu ebitandise okubeera nga tebitambula nti mama Gloria bagenda kubeera nga tebamuzimbira ennyumba kubanga era Gloria kyekibadde ekirooto kye ng'ayagala kubeera nga te azimbibwa ennyumba oba azimbira maama we ennyumba olutalo luba luseewo era nga olutalo luno luvudde ku kyakubeera nti mama Gloria baagala okubeera nga bamuzimbira ennyumba ate balekeyo abaana abalala jjukira mu wiiki emu yennyini abaana 3 bafiira mu ggwanga ly'e Dubai era nga buli mwana abadde yeetaaga miliyoni 20 okubeera nga ate addizibwayo eka omu yafiira Ajumani omulala yafiira Deida then ne Gloria be baana 3 then waliwo n'omukyalo omulala ate yafiira Iraka ate nina n'omulala era gwe nasobola okubeera nga tenkutirawo olunaku lw'ejjo era naye yafiiridde mu ggwanga ery'e Dubai so otowe lwavudde ne bagamba sente zalibadde zizimbibwamu mama Gloria ennyumba lwaki ate tezikwatibwa ne zibeera nga ziteekebwa mu baana abalala nabo basobola okubeera nga ate baddizibwa kubanga bwe banaalwawo eri mochari zijjula bajja kubeera nga abaana abo babakwata babookye so olutalo oluliwo baagala abaana bano at least nabo babeere nga bakomezebwawo ewaka oba oli awo then ebyokuzimbira bazadde baabwe ennyumba binaaba bigenda mu maaso naye nga olwedde bakomezebbwawo ku butaka ebintu ebisingako awo ngenda kubeera nga te mbikuteramu video beere nga te obiraba comment section nabagamba eri open beera nga te okomentinga wansi awo gwolowooza ki kyolowooza abaana bali balekebwayo mama Gloria bamuzimbira ennyumba oba so liking a video sharing eko abalala tetubeera nga tutambulamu fenna Fad Pro UG muli temuvaamu mekwano video gyenjigyeko comment eyo nabadde ndeesa ebirowoozo bamala okgenda okusisinkana maama wa muganda affe kati omugezi Gloria yafiiridde Dubai bwe namusinkanye bambi nemmanyako nti Gloria wafiiridde ng'ali mu kugezaako kuzimbira maama we era nga poloti ebadde weeri nga waliwo n'amabaati abadde yakagulako amabaati 40 maama wa Gloria essaawa eno apangisa kati awo nebuuzaako gye muli nti tukoze tutya either
tumucontributingireko ku material banatandikirawo oba tumupangisizeeko awo waali kuba sente tezabadde nnyingi nnyo oba tumuzimbire naye ng'abasinga bateeseza ng'omukyalo ne bagaa tumuzimbire era we nafunidde emu ku nnamba z'abantu abazimba ku kyalo eyo wa Mama Gloria kuba ye wali poloti ekyalo bakiyita Mirama Hill bwe manti ogende munantereezaamu nenjogera nayo lw'ensonga tukozeeyo live ku live okwo ne tuteesa ekika ky'ennyumba kye tuyinza ozimba ne tusalawo ffenna nti tufune ekisenge kimu n'eddiro limu engeri gyali nti Gloria abadde omwana yekka talinawo omwana mulala then tuteekeko ne kasitoowa era ng'ebyo bye nasabye omuzimbi oyo ankolere quotation njagala okwaza abo bonna abasonze ku live tuvuddeko n'emitwalo 800 abadde bagamba nti Mama Gloria gira abeerawo waali waliwo entebe za leather biki awo Mama Gloria waali yazzeewo buzzi si waabeera Mama Gloria ali mu kyalo gy'apangisa entungamu mu Mirama Hill so kyekyo mikwano waliwo abadde bateesa nti Queen sooke tuyambeko baganda baffe bano abalala abakyali e Dubai n'ab'emibiri gyabwe gikomezebwewo ensonga ezo zonna tuziriko era nga muganda waffe omubiri gwe nategeezeddwako vice president wange nti abeewaabwe basazeewo tetumusondera era ne bagwekolerako okudda e Uganda then tusigaze omuganda waffe Tasha ng'ensonga zikyagenda mu maaso era nga mukama mulungi kubulako kitono okubeera nga ziggwa era ng'ensonga ezo twasazeewo ne vice president wange akwasaganye ebyo abimalirize then nange nkwasaganye kino bannange letasi be serious kweno ensonga ate Gloria abadde bizinensi y'abantu abamu nga mulwadde ate amaze okufa era afuuse bizinensi y'abantu abamu mubeere serious mu bapulezidenti ba TikTok abaalondebwa mubalemu abantu amagezi Gloria abadde mu ddwaliro ng'abantu abamu balya ku Gloria nga bonna batalina kyakulya basiba mu ddwaliro lya Gloria bafe okulya ekyokulya kati buno obudde amaze okufa mutandise okugamba mwe bapulezidenti ba TikTok mbu tukole fundraising ya bukadde 5 tuzimbire Mama Gloria ennyumba bannange ye Gloria ng'akyali mulamu ekirooto ekyo abadde yakituuka luddawa abadde yasima omusingi abadde yali ayiyeyo ku tripu y'omusenyu ewaabwe oba tripu ya buloka mwe bapulezidenti ba TikTok abatalina byakukola abalowooza nti mugenda kuyanga ssente z'abakadaama kino kikome ate nedda bakadaama mubabalemu ku magezi nammwe bikadaama mubeeremu ate ku magezi gwe kennyini kadaama oli ku kyeyo okola omwana wo tasoma mbu mpaddeyo emitwalo 3 mpaddeyo emitwalo 5 bwe banaalya ssente zammwe temutwasamira naye nammwe bapulezidenti ba TikTok mu bakwinijje mubeereko feya bantu ekifo ky'okuyamba abantu abakyali abalamu mbukate twekirize ekirooto kya Gloria ekyokuzimbira Mama Gloria ennyumba iye Gloria kwekyo ekirooto abadde ayinawo omusingi gwe yali asimye kale mutwage ku pulaani y'ennyumba gy'abadde agenda okuzimbira maama we mwabalondebwa nga bapulezidenti ba TikTok abatalina byakukola nga mulowooza mugenda kulya ssente mugenda kukozesa obukujjukujju musondenga ssente nga muzirya tekigenda kukola omulambo tegunnaba na kuziikibwa mutandise obukujjukujju bw'okusonda ssente ne bantu mwani ani abasonyiwa kwegamba mwe Eva mubalwedde ku mirambo kuba mukimanya emirambo kwe kuli ssente tebagenda kusaba mbalirira ebyo ebyekisirusiru bikome mulekerawo okukwata bakadaama layini I repeat kwegamba ye buli we mufuna omuntu abaddeko mu butaala ennyo mukozesa chance eyo Gloria abadde mulwadde mu ddwaliro naye ng'ate yalabirira abamujjanjaba nga buli atalina kyakukola mu Dubai buli atalina wakusula buli atalina kyakulya agenda mu ddwaliro kati amaze okufa mutandise kukola ziraivu za fundraising bannange
ekyo ekirooto kya Gloria yakigamba kaani Queen gye twagala otuwe ekyo ekirooto yakigamba kaani Gloria wangi ye Gloria abadde Dubai ng'asireyinga nga takimanyi nti mama alina okuzimbibwa ennyumba badde basiba ku switi z'oku Dubai nga basireyinga okufaako obufi nga tasimanga na musingi wadde okuyiwa ka tripu k'omusenyu oba akabulooka kati buno obudde mutujjukiza ebirooto bye mubaleemu abantu amagezi mu bakwinijje mubaleemu abantu amagezi mu bakwinijje don't be too much don't be tukoze live tusonde obukadde ataano obugenda okuzimbira mama Gloria ennyumba iyi bantu mmwe bantu mmwe muberemu ku magezi mwe bakadama muberemu amagezi bana abantu bagenda bagagawaliramu nga beefuula ababayamba yekenyini nnyo omuntu ayagala okukola fundraising yeetaaga fundraising mubere serious mu bakadama be conscious ate sendeza mu muzi w'ebitiibwa omwana wa mulunza bulunza alinga mbizi ya lulyo gwasonda emitwalo 5 kwasatu bazimye Gloria ennyumba mukozese ku bwongo nammwe balista timo kyova temumwagala bagamba ebituufu ekere ekitiibwa kye naye kyemuŋŋambye kyemba nino salawo either bemugambye basinga nti nze muwezenga amagulira nja mukubira essimu mubuulire musindikire enamba enjina n'amannya geereeta bemuŋŋa nti nedda tuziddiza abasindise baga nti nzibaddize bensinga obeera concerned of era nja mukubira mubuulire nti maama badde ABCD olwakino ekino nekino badde bagezezaako sonda bagambe ABC so kyekyo olaba bagambye eziweereze SB4 kuba yagambye naye agenda kuzimba then nakyo mba mukanyiza nakyo era nga nzimuweze then era nga ŋŋamba maama so kyekyo kyenkomyeko for now. I want to thank everyone abaddewo n'oyalese n'abo abateesezza ebiteeso era nekyetukomyeko kyengenda okugenderako. Thank you so much and thank you so much for as you don't talk about Maggie bambi omugenzi Maggie mukama mumuze mirembe omugenzi Maggie sayogedde erinnya cause by the nasoma journalism kati manyi what to talk and what not to talk naye omugenzi Maggie vice president wange yangambye bo aba family batugambye bagenda kwekolera ku mubiri gwa Maggie tetumusondera era bagwekoleddeko kyova right now ensonga gye twogerako ya Tasha yebadde mudironga bwe tumanyi nga asigadde ate nga nayo ensonga yegenda mu maaso sente esinga obungi zaafunise wasigaddewo ntono era vice president wange yangambye nedda gwe kwasaganya kino nze ngenda kukwasaganya kino ebyene Dubai byonna beere nga mbimaliriza so he's doing that part.